on ITV. Ab'emikwano abagoberera ITV Uganda balamusizza nnyo era mbandiza mu pulogulaamu yaffe eno olugendo. Olunaku olwaleero tugenda okulaba olugendo oluyitira e Bupadengo. Ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 nze ne Supakiraka twabissaamu engatto ne twolekera eri tutwala e Kamuli okwerekerako mukwano gw'abangi Bifas Kitamirike Mugweri okudda eka. Twasimbulira e Lugazi awo ku Kawolo Hospital, eddwaliro ly'abagudde ku bubenje mu Buyikwe District. Twakwata Jinja Road okudda ku Lwejjinja ne tusomoka ekikajjo wuuyo Najjembe, naye ne tutalya ku gonja w'aba Najjembe newankubadde okwegamako ku Rainforest Inn. Ekibira ky'amabira kyatumira ne kitusesema embiko. Bile omukwano guno naawe nze naawe gumpala kyokka gwe olyeyo eyo gy'oli tompulira njagala kubanga kulaba nze kunyumirwa. Friends Corner emanyiddwa nnyo mu kitundu ky'embiko. Twagyetegula ne tusomoka omugga Kiyira nga wano twali ku New Nile Bridge. nze kunyumirwa njagala kubanga kuseka biwogenda njagala kubanga kulaba njagala kubanga kuziga my baby njagala kubanga kulaba noba kikolota njagala kubanga kuseka biwogenda njagala kubanga kulaba njagala kubanga kuziga my baby gesakasana nze simanyi na gy'oli toka omutima gusuleyo gy'oli wampa biki zireno zireri tona tewakolopesa bubinya okubisa bufaananyi nga bigiza. Jinja City twagiyita bbali ku roundabout ey'essaawa. sindigala obulungi bwolina oli mujasimasasa okuwawala ebiza sagala kulabana ibakukuuma kiro na misana Ne tugenda tuwummulirako empummudde. sikaba yayenda kubisanya nabali bakugattekawa balekawala yositadansuka switayana njagala kubanga kulaba nze kunyumirwa njagala kubanga kuseka biwogenda njagala kubanga kulaba njagala kubanga kuziga my baby njagala kubanga kulaba yoba kikolota njagala kubanga kuseka biwogenda njagala kubanga kulaba njagala kubanga kuziga my baby nzega nkubipinze esimbisiri Bajjajja baalugera nti okuwummula si kutuuka. esimbisiri na ono Bwe tutyo twakwata olw'e Kamuli nga tuyitira wano e Mafubira. kuba netunyumya ekyo tokitya okiba kyekisinga kuba netunyumya ebinze wakubawala lya ekituufu nze kwagala kufa nayira mu katonda Bwe twatuuka mu ttawuni y'e Namulesa, ebikokyo w'enkuba yatusalako. siri kugattika bolaba bakusogowamba gwe bayitewala obwesigwa mutadde mu gwe mwana muwala nga bwetomati ebyaffe bikwatagana ebibadde bimbuzabuza mbitadde nze nekibiti n'obudde bugenze ab'ebigamba boogera mu mala budde ffe tweyagala labuse bulwadde olimele y'amatu switi nkusika kukutu njagala kubanga kulaba nze kunyumirwa Naye teyatulobera kwesolosa Bupadengo. Wano
w'oyinza okugeraageranya ku bukomansimbi eri abo abavuluzi. Njagala kubanga kuseka buli w'ogenda. Njagala kubanga kulaba. Njagala kubanga kuziga my baby. Njagala kubanga kulaba. Yoba kikolo. Twawetera ekisambira wuuyo ewandegeya y'e Kamuli. Njagala kubanga kuseka buli w'ogenda. Njagala kubanga kulaba. Njagala kubanga kuziga my Yoga mu Kirangira. baby. Abanyikwana abatulaba ku ITV ne iRadio tubeebaza nnyo kubanga mutwekuumirako. Ku ssaawa ya kaakano tuli eno mu kitundu kimanyiddwa nga Kirangira mu Kamuli disitulikiti era nga wano tuzze okuziikirako omukwano gw'abangi amanyiddwa nga Mr. Kaributi yali buti era nga muzuuliti era nga wetwogerera tuli mu kifo kino ekimanyiddwa nga Kirangira. Mu Kirangira nga omugenzi afudde bamuyita Mugweri Kitamirike Difasi era nga abantu bazze era nga bwe balaba mu background abantu bazze bangi nnyo okubeera nga basobola okubeera nga bawuliriza era nga babeerawo ng'abajulizi era tubasaba ab'emikwano tugenda okubabuulira ebyafaayo eby'omugenzi Kitamirike Mugweri wano ku ITV iRadio era nga ku ssaawa zano wenjogerera wano ndi mu kifo ekimanyiddwa nga ekifo kino kimanyiddwa nga Kirangira eno mu Kamuli disitulikiti okuliraana Wandegeya nga Wankalisa ebitwala eno era tubaagaliza akaseera akalungi ennyo nga mukyakulaba ku ssaawa ya kaakano mwebale nnyo mwebalire ddala era muzira kukwekuumirako ku ssaawa ya kaakano wano ku ITV era ne ku iRadio. Ndi ne muganda wange amanyiddwa nga Bakiraka era nga naye azze okubeerawo ng'omugenzi olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire. Nti ate sa muleka abitewo tomulingako Ebyenkatika abantu baalya ne basindisa n'ebigere. Oli mulungi olwakazunga jakubeerala mulungi mwene nokwetaaga batangayo meeza otayo meeza abantu bajumbira bakwano baife bayise byuma oba mwawongeire mwenda tukubera nti ife tuwongera mu kolundi. Come and say hello to wave to our visitors. Amaina gange ninze Mpendo Ivan. Ab'eŋŋanda abaana n'abazzukulu ab'omugenzi Difasi Kitamirike Mugweri. Nenda okwebaza buli omu aidde wano. Baalombojja olugendo lw'omugenzi naye okusinga byonna ne beebaza. Yatutendeka buli omu tali bubi yagezaako otutendeka. Ku lwabokubiri babeeta abaana babaidde ku lwabo boona bateeku ekimuli kyaibwe abona abaana babaidde ku Omugenzi Difasi Mugweri Kitamirike yawerekebwa bangi mu Kirangira awamu ne ku mutimbagano gw'ensi yonna Zoom, ITV Uganda n'emikutu emirala. Otaziika mula mwakuli mberi onamuziika oyinza okwegendereza nga niwe onayirako. Omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuza emirembe. Banga Katonda ayinza byonna ayagadde ekisa kye kingi okukala ewuwe. Olwo lwe lubadde olugendo lwaffe
olutuyisizza ebupaadengo yogayoga mu kirangira okuwerekerako Ifas Kitamirike mugweri okuddeeka. This is ITV Uganda. See your dreams.